Imaam Ahmed ibn Abdul Wahhab yatungira ekitabo kita Nawaqidul Islam al-Ashara ensonga 10 ezolina okutegeera ezijja omuntu mu Busiraamu accidental yinzo zikola novaamu kati nga kujeja akantu konna nabbi ke yajja nakyo konna yimirira waawo okujeja okimanyi nze kyentegedde ng'okujeja omuntu ayeebikiridde ku maaso aba niqaamu kunfaananira bubi n'empalirizigo mugambako kyekyo oba ovudde mu Busiraamu omuntu akendezezza engoye waliwo abazikendeza boga nti naye ono naye ate yasusizza kikujja mu Busiraamu ekiriwa ekyo Imaam olaba okukombesa wanu kale oli baka wadi si yakulakulana dda onanga okukombesa wanu kubanga ekisooka tewali nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja nakyo nga kibi tewali kiyajja nakyo nga tekifitinga mu society atolede mubaka wa Allah tewali kiyajja nakyo nga tekifitinga mu bayivu nti bano bayivu nnyo madiguli mangi enneeyisa bweti eba tekyabagwanira buli kiyajja nakyo kyonna kifitinga mu bayivu abalinnyayo banawume bemboona basaakola kibonna kibakwatako era buli society buli generation sallallahu alaihi wasallam okujeja omusajja alina ekirevu alinga embuzi ennume khalas wabweri wa Busiraamu Allahu akbar Imaam watyanga sikyogedde naye nga kindi mu mutima oyogedde ofiirinze okawulidde muli munda okujeja kyonna kiyajja nakyo njogedde soogedde byonna tebirina njawulo ebimu Allahu akbar ne upali obwo naye nga kisigaze eri munda eringa kateeteeyi omusajja yambala ekiteeteeyi kanzu mulinga saati naye yayitiriza naye fena tuli basiraamu naye la ilaha illallah kati ebijja omuntu mu Busiraamu bingi gwe tusomesa la ilaha illallah ekigikuba ekigoza biba binene nnyo kandi Katonda bwe kati kagikuba ekigo ze nno mbyentegedde mu bigambo byo ekigambo Busiraamu kyakusoma kuba bwe kiba kyosigaza obusigaza munda ng'okifirize bufiirizi kati ebirevu bino naye nga kali eyo munda nti oledi buba obuvuddemu kakitegeeza nti abamu oba oliawo twabuvaamu dda ensonga lwaki atukubiza nnyo okujja dda okulinyiwalinga Obusiraamu buli kaseera shahada omaze okufuna wuzu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah n'olwekusumidwa yawuzu omaze okwazina sokawo shahada n'okwazina kwennyini n'okwazina mujuddemu shahada mwereere buliti tahiyatu ejuddemu shahada buli kaseera olinyiwalinga imaani yo olinyiwalinga Obusiraamu bwo kubanga wakati kati awo wenziko waliwo byewakoze ebikuleetera obuzibu Imaam waliwo abantu ng'oboolyawo be batukema Abasiraamu abamu si bayonjo kimala Omusiraamu ajja n'akendeeza empale najja agigayalira obanga mu kujooza emala emyezi egiwerako nejja yeezinga kumpi kufaanana sepulingi oba wagirabako neewetamu nekkoona engeri gy'asaala wano kafunye viivyati n'empale nayo neeweta kati oluusi batuyambeko nabo babeere bayonjo mu mbeera etatukema aba atamiddwa bukyafu bw'oli so si okendeza ngoye aba atamiddwa bukyafu bw'oli n'abakyala era abamu oluusi ekikala kino kisobola okubeera ekiyonjo mu mbeera omuntu akitunuulire nga ddala anaasikirizibwa naye obuyonjo kirala kikulu nnyo mu umma mpulira nadhaafa mukama waffe sallallahu alaihi wasallam muyonjo ate onzijukiza ekyokusenya kimundoza kubijjayo obuyonjo bw'Omusiraamu ko tukubirizibwa okusenya kumpi buli kiseera kyakusaala emirundi mingi olunaku gyolina okusenya gisuba ne mu 10 Allah emirundi gy'osinya olunaku gisuba mu 10 bw'ogendere ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam gisuba mu 10 kimu kubikatiriza obuyonjo kati Omusiraamu atali muyonjo otukozesa ensobi yadde ensonga eyo tetweyimiriza Allah atusonyiwe ya Rabbi